Are you for real? Yeah. Okay. The Uncle Eddy is here. But before we have him, he's going to react to nsonga za copyright URSB. Now radio yafuna misunderstanding ne Uncle Ssendi when he was still alive. Waliwo encounter yali mu town yao. Ne bagwa mu kati Ned oloza Uncle Ssendi yasonyiwa munne. Tugenda bimubuza. Let's have a recap of that clip. Okay. Then we have URSB make a statement. Radio byayogera baina bye bafuna oba yagenda fa bali considered. Then we shall have Uncle Ssendi still on the matters na yaji ayongeroko tuwa. Okay. Eba bili endala oba zibere 3 oba zibere 4. All that is possible. Tuli wamu ekokubiri nga tukola with the sober mind. Atuka mmeteka nzuri amateka gabalenge chufa omusajja omwamuzi bulala omusajja omwamuzi bulala tanko kugerera pe bali mwayo gere abakadde. All the people are talking for the young people. War is for all people to talk and young people to die. I want to hear somebody young, not these old people. You are sing a song or you wasemaji wa kuimba wimbo witinga sijana kuuza totokira. You don't remember I was not yet born. Ate nekirala abantu abasoloza music waffe tebamuwandiika tebamuyimba bwebanga yali ayimbyeko teyahitinga temwamuwagira bwemwamuwagira yayimbayo akayimba kamu ne kaggwako mukyalinza akata kyasooka kakola ffe abakola empya batuyisa mu manju naffe tubekooye yaga abantu bakowa naffe tukooye.